singa tukyaliko mu parliament wangamba oli timu maama Anita Amongo kingamba no ngamba nti gwo kwali tovaayo era omwagala nnyo era nenkyagala nnyo bwakyogera nengamba nze njagala nnyo abantu abaagaliza kubanga engeri yakyogeramu ngo ondagira ddala nti okola ki omwagala so kakati tosobola kuwakana nga ate ndi mu kwogera ku speaker wa parliament sijja okakasa ebigambo byo kodange nze sijjukira oba toli wa tiimu speaker oli tiimu ki nze siina kye nnaayogedde kakati musende bwetu zijjo bava mu ngalo nze nyina tiimu omugagga ali ku tv tusawo ya kususuta mugagga kuba speaker bonna abajja ono ye mugagga wange kakati no basebo ne bannyabo speaker Anita Amongo yabaddeko mu kisanja kino oluvannyuma lwa Jacob Oulanyah yali alondeddwa okuva mu bulamu obw'ensi eno era nga abadde amyukibwa Thomas Tayebwa kakati enkalu ez'obwa speaker zibadde zikalubidde naddala mu kibiina kya NRM jjukira NRM eyo erimu ebiwayi waliwo abakyakkiririza mu jjajjera nga bagamba nti ku maini tovaako bw'ovaako oba otusse then waliwo abakkiririza mu standby generator era nga bwe ba PLU kakati okusinziira abakuba tooki mu baka abajja bagamba nti ababaka ba standby generator bangiko kakati nga NRM ne bwekusekendi nga nenga standby generator tekusekendi nze oyinza okumaliriza nga akalulu tokakoze eki kakati ate magakawo ne tufuna obuzibu nga Nobert Mawazze naye nga ebigambo bye byagala okwefaanaanyirizaako ne n'omukulu wa standby generator bye yakozesaako bwe yali ayogera ku nsonga z'obwa speaker yagamba nti akaseerako time y'okulonda speaker bwe naaba etuse tujja kukirowoozaako oba tujja kukyogerako naye ekizibu kya Uganda buli bwaki bwanguzi Nobert Mao ne bwe yajja naye ye kodi yemu gye yakuba abamu ne tutandika okugamba ono ng'afaananya omukulu ebigambo tabanga mutume kakati olunaku olw'ejjo Ssaabawandiisi w'ekisinde kino ekya PLU abamu kimuyita ekya Piraawo yavuddeyo n'akakasanga ekisinde kino senkulu waakyo era nga ye muduumizi w'amagye ow'okuntikko General Muhoozi Kainerugaba nga bwe yalagidde bonna ababaka ate abekuusa ku kisinde kya PLU okuwagira speaker wa parliament Anita Amongo Magogo buwagizi bweyongera olwo era kati awo omanya nti nno kiba kijjeewo okusanyalala kw'emirimu okubadde mu kibiina ky'NRM nga ababaka mubagamba bannaye tusobola muwagira nga omukulu takoze eki tatubuulidde kati kitegeeza nti ojja kusanga nti NRM yonna kubanga okusinziira Kabanda yatugambye nti oyo Central Executive Committee oba olukiiko olw'okuntikko olw'NRM bwe tunaba kusonzeemu olugalo gwe tujja okuwagira okusinziira ge twasembayo ag'okuwulira ag'oluvuuvuumo gatugamba nti Central Executive Committee yagamba ku Tayebwa n'Amongo kwe tutakola ki kwe tutava awo tusibidde kakati awo nno ne kiba nga kirese musajja mukulu Nobert Mao mu bitaala kubanga jjukira ekibiina kya DP kyaleeta ababaka mukaaga nga naye kwakola ki kwali kakati awo aba asigalidde ababaka bali 7 -6 abali ku ludda oluvannyuma gavumenti gy'alina okubeera nga ate agenda okubagamba nti at least bannange mumpe kalulu neme kusiba kira naye ekizibu ne kijja nti ate ebibiina ebiri ku opposition bimweko okukololwa akasente ka iPod akatannafuluma paka nakaki bwekituuka ku kibiina kya NUP kyo n'okuyingira iPod tekikolanga ki kyokka nga ate NUP yeyina nekyasaba omukulu n'agamba nti naye ebbaluwa yammwe nga teriimu bumativu mwongere okunsaba mpulire kakati ekyo kigenza okutuuka nga ate yeetaaga ababaka baayo 49 kakati awo Nobert Mao gamba nti asigadde mu masaŋŋanzira naye kale kakati speaker wa parliament Anita Amongo olwafunye obubaka buno naddukirawo ku mukutu gwe ogwa X neyeebaza n'agamba nti bannanga I express my sincere gratitude to my brother to my brother our esteemed kakati njagala ndalayininga ebigambo bino byayita ebigambo ebisuusuuta omugagga kati nawe obonga opostinga ku senkulu gamba I express my sincere gratitude to my brother totekawo brother ayinza onyiiga tekawo boss our esteemed senkulu badde mayi mwesibeko brother our esteemed chief of defense forces General Muhoozi Kainerugaba for endorsing and agreeing with the decision of the NRM SEC regarding the House leadership. Tuko pamoja.
we yavudde awo tayebwa naye naddukirawo ku mutimbagano gwa X najja n'agamba thank you our bannaye we mutaayige kusuusuuta bagagga thank you our generational leader. Yete yamwise my blaza generational leader kabaka kola omukulembeze w'omulembe guno kabaka kola naye naye ndowooza kitusibye mu bwavu butawaana bagagga butamanya bigambo byakukozesa ukawulira thank you our generational leader for the support and guidance as communicated by our able gwe soko wandike buwandike ono yasusse yakusose n'akwata CDF n'amuwaana bw'amaze ate n'akwata ne secretary general ye n'amuwojja buwojja n'agamba as communicated by our able secretary general. Mpulira ebo kakati ekiwandiiko ekyo kyekyatuweereddwa secretary general basaabawandiisi era nga kiriko office of the secretary of the general secretary era nga yafulumya ennaku z'omwezi 11 March. All PLU affiliated MPs elect ne bagamba nti 12th parliament bw'obugeza sijja bula amaaso gange tegabiraba ebyo naye kale ekyo kyekiwandiiko ekyatuweereddwa. Congratulations on your successful election. Byonna n'abeebaza then n'abateeramu obubaka okubeera ng'ate abalagira okubeera ng'ate bonna bagoberera babuwa ate maama kati saawa zino ane maama yoli ono twasalawo muwali amulamu tobuzaabuza muganda wange kati saawa zino maama byonna bibye kati kino tukikolenga program Sumulula omanya so ate naku zino gooliko essannyalaze gena mukazi gwali soft gwe mukazi ali soft so mama we congratulate you as program Sumulula. Never forget about us. Kakolo nyako banyize katukomi